bayitawo njawulire kuwa ekidda walime oganiki onododo eno si saladi abantu bagambire bagamba nti Bobi Wine ayogedde siina kwogera naye kati omusongere nange nenembeembe nange nebinoma bamugana obuyimba show naye tebamugana kuyimbira mu studio atandikire mu studio ayimba ebinyumire eyo ino si byagamba oba enamba kikulu tuddemu tuduke emisinde emiki nabagambye bamuyokwegwasa abangana okuyimba bagana okuyimba ebinyumiramu tuleke emisinde emiki oyo principal mugambe ebintu ebyakakutte konna angojibu sagala linda enozengabakani kuliya gituma kati nange sijja gimu okujjako nga agimaniko principal mugamba atuleko waazi musinga kwogera lwaki nasongera navuuka musibe nedda sibiikire omwanange ati kabine nasiyongee kwanini muze muntwalenga abatwale enfudu kuna msemo mmoja akasema hivi ati sisi tunakimbiana kwa jinsi ya namba tofauti na vitu tofauti. Nikwambia hivi tuanze tena Uganda wa music challenge ni cha buli omunze ni iconic nabagambe upemo ebyo bemugamba busimanya namba wakatina bafuni nawe sibigire omukirogo nawe kyano maddala kubeera mutya muri Uganda eggwanga eddamba myaka 15 oba big three Jose Chameleon bebe kubo tebikyuka kakati tubekugenda tuddemu emisinde emiki gamba kyaliwo babera kalamojja tutandika emisinde emiki yayo bestiyo oyambalo nekeneke tuddemu twebime musanga nebibantu byanatulewatinakuzimu mukamugoyi alowooza ndi buprotiye muganda wange kumwagamala gensi tuddemu tuliki next week nabateriwo tutandike ebiki ebipya waliwo amaato mangi ne waliwo eryanwa nange njagala okuba nga nenkanako oyo boosi nebyamulima naye naye ekimutwala mu jimu bwenkananga ki nabagamba paka lwemuntwala esingo njakuyimba obansibazibusiba mutwe kali kiswahili abire namba 1 namba 2 namba 3 bakama bana tuyimbe butoga tutandike butoga tutandike next week okakasere owaye kubengoma tubewana kubye onenze nengenambula nengeni Australia kati benkomawo seewaana nebane olabye abantu bankola ki bampaana munenze nekyapa kyerugogo kirina kati bewozaako nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 10 12 oba ku WhatsApp noti 7 7 85 5 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga.
omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture. Ali tusagamu ng'abantu netubagala nnyo mwe balekuba mutyayi buli lunaku lw'emmaani Dr. Chameleon abeerawo wano tabeerawo mbuki jasitulwa mukwano soka weerambe kyali tebigiza lwomu soka edi kigere mbeera wano naye akati gumpaka mbeera wano nga wooli nembaninya mbeera wano nga wooli bwemaya ate nga kituufu gano maka gaffe buli lwa Monday soka nemanya kyekyo nenkola ki neripootinga mulo naye nga bambi twagala nnyo mwenna bayiranda mwebale kwagira Dr. Chameleon emyaka gyonna mwepireko mubugalo bayiranda mwenna. Dokita sijja kwogera bingi ogambye nzimbe mukwano kanzimbe mwirambeyo tumaze sigalawo waita yamba obikuzeebi kati ano bagamba mbibisaamu ani agala okupimbamu era neyogerako n'abatuuze lubereeto zamulira era wenakusambidde ettayiwa negamba tetubiba lubereeto naye munange kati nze nkoleetya saidi mireyo yalabyodde soba omusajja yanja weebaza abatuuze ne bakyali bamuno serious note every Monday nkubyo tugenda kukola ne street jamu naye nga muyimbi siyenze abayimbi bebano osimama balansereki bali obugalo bwa Chameleon bannange kati atakubye lwaki tokuba nze tokwata muntu esinze enkulumya omuntu okuba mungwazagala respect kidda walime mweyagala mwekka mwagala tubeere mu bbala nga mugatoma mulimu olabye abantu bazze tuwulire abantu bamaani tubeera wano gebajamubuzeeko omulayo omusajja ogwedizayini omwava amaanyi agaligosemajjo olabye mane night abaana oligondwejamu mubi kayanja gwe n'osalawo olunaku olwa Sunday 31st May mujje mulebe kinabeerawo kali moyina emeka yogera kotya oyina emeka muzee mamako jjo oyina emeka tene Baby how? Baby how about you? Lumere tukaanza dadi, waji dadi. Amiri. Kama muze mungu sebo. Kama muze jiwe. Kugeza na Oluyimba. Ese osimayi wamanyire kama
Kugera ku myaka zonge botiyoni. Alimba. Sivya. Ngenda kubuuza. Kakati kuzani asembayo. Kamuze kumebye ngumbaye muzona bacha. Tuggusa zekola ku Byogere. Tebinagwa. Abakinga sikikola. Bagenda zewa ng'obwegula. Muwulire emyaka gyo. Ono mwala yasoma ne kamera. Kale lewa kikira mpagala nnyo Samuel Vampiro. Eyi kigera Oluyimba. Nze sijja kutyaka buli emyaka gyange guno omwezi mpezi emyaka 4 ndi 44 battalion. Muzayi mukaaga omwezi ataano. Kuba olugalo zaatabalinga nawe. Nakati bangambye abagavana baagala pate naye pate yange nga 3 nga 1 Mei. Ngenda kujjawo. Kayanja atya okusipendinga alaba nga bamulateekera bubi munyiganyiga. Ngenda kujja mbyekoleremu. Tugende wa?